Kati njagala kukola emboozi bbiri ezisembayo naye njagala tusooke katono nnyo tugire tukone ku mboozi y'omukyalo ne yaliisa omwana empitambi bannaaye. Bannange naye ggwe abantu abamu bali batya mu nsi muno. Mwana waani bwe yagiriisa? Nayibba we. Yali amukoze ki? Yagambye nti yali alina ekyamutemba. Ki ekyamutemba? Mulaba omukazi omukulu naye atuuse okuzaala. Eyatuuka edda ayinza n'okuba ng'ayina n'abaana. Talina? Challenge twafunyeemu. Talina mwana? Kyekitima ekyekibi. Naye kati ate omulamuzi n'akawaŋŋamula. N'agamba ati 35 beddu. N'abalabalabira okwo si buubi teri yandibadde ayagaliza munne ekkomera naye n'abalala bayigire okwo abakazi sayimo bayisusa okubonyaabonya abaana bali eyo bangi babonaabona abakazi bababonyaabonya okufa obufi. Omwana oyo mwana muto malayika ya Katonda obonyaabonya yakyo lwaki ogiyisa obubi? Kati ate n'ekibi omukyalo kye yafunye nti alina akaffeffe. Akaffe? Mulimu akaffe. Kati ate jjukira obubi okusobola. Bulungi nnyo. Bwali bubwe? Ye yabuteeka ebbali n'ankwata n'amuliisa? Bwali bwa madaamu. Bwa madaamu mwennyini? Omutima ogwo kaakati kiyinza n'okuba nga mulamuzi kye kyalengedde obusungu nti omwana osobola okuba nga wali oyagala mmuweereba akaffe. Omulamuzi adde mukyala? So ate jjukira ako kaffe ffe tutambula nako. Kakati naye mwana abakoze yadde mukyala yabadde musajja naye yebyo ono muleke abeereyo ono muleke yasimpa ndowooza ya fishi gy'obompa tujje tumalize ne Kabako. Omukazi lwaki omutima omubi ogwo gwonna? Mama fishi. Abantu abamu tuyinza obbalaba nga abantu abatambula naye nga si bantu nga ffe tulowooza tulina bantu bannaffe. Ng'abantu abamu si bantu ng'oba oli awo tutambula muziyita mutya roboti nga tulowooza bantu bannaffe naye nga roboti. Sikulimba kubanga ensonga y'omukyalo oyo naye simanyi bageze bakole batuyambe kozi minisita Balamu yakwasaganya ensonga z'abaana. Twatuuka woddi luli omwana yabeeranga priority mu mbeera efaanaganako yonna. Nenda kuzina engeri y'omwana nolaba omukazi edda abantu abakulu be baafanga ku baana nolaba omukazi aliisa omwana empitambi nolaba kino. Where is the problem? Olaba nze ŋŋamba oba ekisooka obukulu okukola kubeera bizi kuleesa obuzibu. Ekyokubiri amayumba gatya nti luli ffe gye twakulira nga mu byalo nga byetadde ng'ekibeera ennateete owaawa naakimanya dde amasimu tegaalingawo oba ontegeera ne kati omuntu asobola okuba ng'alina luumu ye nga mwafumbira mwayoleza nga sinakindi n'okufulumya engoye tazifulumya ayanika omwo munda bingi ebibeera omu nga tetumanyi ne tutabitegeera oba ontegedde nti kiviirako abantu okukola ebikolobero olw'okuba oli ali mu luumu ye teryaŋŋambako buli omu n'akola. Kati we twatuukidde okulaba omukazi gumanye kyamusindiikiriza ateekewo kamera akikole ng'ensi eraba gulowooza kiki byamukoze bingi omwana we tutuukidde okulaba kino. Naye Katonda w'omwana n'aba nga tabongoota nagakuteekawo essimu okataakatame oba kaagenze tategedde ng'abadde ng'abukwata n'abweterekera kati kwolondoza yakutta wabi ne kadduka kuba ye yakakutte. Naye Katonda w'omwana tabongoota naye abantu abo si baamuffeffe abo si baamuffe sikulimba ngamba ekirowoozo nti kati lindako omukazi mwennyini yeekwatidde akatambi kati gye yali agenze ku mobile money ate yakalaba kaali mu ssimu ye ye mwennyini yeyeerikodinga olaba Katonda bwakuva enaku mwezi w'omwezi nga ziweddeyo. Naye nze kyensaba saagala ne sayidi y'ekizibu saagala gibuusa ki maaso kati oli ye yagenza saavinga bibye kakati bannanga abatulaba oba olina ebizibu oba gendako mu kkanisa okole ki osabeko kuba nakyo saagala tujjewo nti abantu balina ebizibu naye wona amala okubaako gw'otuusaako obuzibu olw'ebizibu bye tuyinza obutakulowoozaako kati katulowooze ku abalina ebizibu tebannakola. Nti bw'oba olina embeera gy'oyitamu bw'oyogerako ne Katonda bw'osabako kkakkana mu ngeri emu. Kubanga omuntu wa bulijjo asobola okukugeya
negende wa Katonda saba yogerako naye omutima gujja kukakana bana mwebale kuwagira Kabako naye yabadde ku kalenda abaana bawadde Kabako ebirabaawo abaana baleese embuzi abaana baleese enkoko kalenda yajjudde ngate bamuwazi byaki birabo muyimbi waabwe abayimbira bulungi abayimbi babuza abayimbi bayimbale kubanga mwawerekeddeko Kabako mulabe ku show z'abayimbi Bannayuganda mwebale kuwagira abayimbi bano kijja bazzaamu amaanyi okumanya nti Uganda ffenna ekola ki etumala omanyiza olwo wendaba omuntu ng'apinga munne omuntu buli wakupinga fulo kitegeeza nti talina na ssuubi oba ontegeera leero yayambadde ku mpale empanvu Kabako badda yamazira abyambudde so mwebale nnyo mwebale ddala okuwagira Kabako kino kijja kuzzaamu n'omuyimbi omulala atandika amaanyi ogamba nti nange enkola ki kino kuzzaamu abayimbi abalala abakoze ebirungi okusigala nga bakola ebirungi oza tugenda kubalekera Kabako tugende n'ennaku z'omwezi 6 tuli ku hotela